Bondi story njivunjivudeko. Abasabye n'abalagidde okusabira taata we bali kunoonyerezebwako nga tebalina permission ya security. Jeno yagaye banoonyezebweko. Oyo muveeko tugende kumulala. Kati mwaba jeno aba serious mwamayo agenda nakola tweet ze mwene mulooza mbusimanyi ebyokulya bye. No, jeno aba serious ajateka kayanja mamboka. Nepasa kanja talina kyafuna mutwala mu mbuga kubanga already kino yakifunyemu. Sigamba sente. Mama kuleta Ben Hini yabadde atuguza mutabani lwaki. Anti yabadde atulaga nti awadi waldo o prophecy gye yamuwaddeko Ben Hini n'amulaga ono aliko obunabbi. Badde batapinga mu mukisa batapinga mu mafuta. Ani kati ababuli abagendaga Pastor Jealous. Era twabamanyira. Nenga kati kankugambe kintu. Ogenda kati tandika okuobservinga leero. Ogenda kulaba amakanisa. Kuba kati ababbi muno mu Uganda abasumba abasinga bonna babbi. Mbu mukuba mbu mwabuluza ekibiina mbu kifo kye mugatta mu mwabuluza statement yabuluza. Tugenda tuukawo osooka olindeko. Kuba tesobola kwogera ku bintu byagenze mu maaso ku lukuŋŋaana lwa Ben Hini ne twerabira statement ya Jeno. Jeno eryo. Ate tulina Jeno omulala mu ggwanga Uganda owa Twitter. Etya. Kino kindeka mu bwoya. Jeno ki? Sikulabanga. Jeno tuinaani when I said Jeno what Twitter. Jeno kayindo tafile. What Twitter abo tebali. Jeno mugisha muntu. Nedda. Jeno besi. Empoze olipo zikano. Okay. Ono Jeno CDF. Chief of Defense Forces. CDF tegeza Chief of Defense Forces. Okay. I comment hegambe. Abasoma batugana ebintu ebirimu ebyo. Ntalo. Kuba Jeno teyategedde. Yagambye ki? Kanonyi waneeno. Muhozizi tweet akirawo njogedde erinnya. Ne bamutegeera owa Twitter. Yagambye ki? Lindako wano. Esoma. Ngotidde nnyo. Osoka nga n'olungamya omuntu. Nate njagala omugamba nti siri kwabula kanisa. Wabula nze ngezaako okulaga ekintu mu butuufu bwakyo. Kubanga singa ensobi zigenda kyebayita church. Tetunulira Prayer Power Church yokka, Miracle Center, Christianity Focus Center, Canaan Land, tutunulira bloody thing. Kintu ekigaza, yes, the body of Christ. Kati nganze wenvayo ne njogera ku Ben Hini. Ben Hini w'emyaka giri n'owaka kati banjawulo. Era bebesinkana bedduka. Nakubulire kanisa baali batimbawo ekipande ekiraga mission ye kanisa. Omusinje kanisa kwetambulira. Naye ng'ekyawandiko tekibanga mu Bible. Naye nga tewali yali akirewa ddoko. Oba pulinto ya pulinting ngono yakola ensobi. Era gwe kirabo kigambe pastor. Niyo bano obudde obwo. Abantu tebabiri ko tebibakwatako. Abantu tebagwe oba osomesa ki oba okola abantu babayonsa amabeere, babanyweseza soda, babaguzizza emiggo, babaguzizza emboga, omukyere, watermelon, emiti, aitaka, amazzi, byonna babayitira n'ebipya. Bakyayiya. Ate kati linda ko genda kulaba. Kulimba. Genda gamba ati gwe n'ekibiina kitono kye kikwogeza. Boogere. Naye ati naye nze ngambalaze. Ennyama envundu ekunganya nnyo enswera. Okifuna ati abalokole bali bangi mu ggwanga. Naye abalokole ba gospel bategeka ebivulu tebeera abantu. Abantu batebu batunula. Ogenda uli yagenze n'asabira ewa gundi fere tukkiriza nga tasobola kujja. Nagamba nini? Kati ekyo kye kitulemye mu kanisa ya Kristo. Spirit of discernment. Kyola baate kati bamama fina bano kye bakola po bayingiddewo ne bawamba abantu. Ajja n'agabirira n'akola atya kumba akunishiyetinga. Kati ate ffe kye tuvuddeko. Golaba omuntu aweeza wali eri katuuti. Olabayo bameka bamufuuwa. Naye singa badde akiyimbira mu bbaala. Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mikwano gyaffe nate tuze tuwongereyo enteekateeka nkuyanje ya subscribinga webale nnyo webalire ddala naye nga tulina mikwano gyaffe betutambula nabo always. God Heals Herbal Medicine banaye mukube essimu, banaye muwone, banaye mwejjanjabe nga mukozesa eddagala lya God Heals Herbal Medicine. Kyemmanyi wona abirira story eno ng'olina story gye walabye eddala ekuwa endala awe mabega. Aba God Heals Herbal Medicine osobola bafuna ku namba yaabwe y'essimu 0706 yongerawo 06 4923 ne ku kibanja kyabwe ekya TikTok bakyalireko kati osobola okuyiga ebintu bingi. Ono obumuntu bukoonako bukoonyi nga twagala tukusindika eri wejjulire. Endwadde nnyingi, prostate enlargement, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, freeze. Izi ndwadde zonna bazifuula kyakulya bazigonza. So bakubire kati obulamu buwone. Ebifaananyi vidiyo ezitunanga omuntu kuba ku namba y'essimu eno 0770 944 omukolo gwo gwonna gwolina oba guli ludda wago kuba kati abula ate gundi Alpha yatuwadde level video kirirako wansi awo scrollinga wansi waliwo yabadde jubileewo wozite jubili olabe ekintu kye tuwogerako inakuso kye tukola ate nawe osobola ogamba nti nange tuteese nange mumpanikeyo buli package weeri gwe kyonna kyoyagala bano banjagala drone simanyi banjagala biki gwe kuba kati omukolo bagwaki kasa kibanga mukolo ngoyaga gufula memorable kube namba y'essimu kati. Musumba Yesu yebazibu. Amina sebo mukama yebazibu sebo. Bambulize ko nkukuliseeyo. Abalabi baffe mwenna abalaba expo mu abasa ne mugamba butuba twaga kulaba ebyamagezi tuba expo sanso balaba nze Musumba Sekitole ko Peter. Kingdom Business yetuleeta no kutangaza abantu ku byobwakabaka n'okulungamya. Nze ndi apologetic. Marizo babuuza nkulise Samuel yenjagala ndi apologetic ngamya abantu kunzikiriza era abambi baluma nagane gugwani ne ekyo tekiriko kubaani ne kiriko kutegera mazima. Nsangibwa Lugala Prayer Power Church ye kanisa yaffe ku 0756 12 96 98 0756 12 9698 kukulikayo mu revive ya Benhini ya Uganda ate ya Benhini ya Uganda actually abashumba begenza abashumba abasinga abali sensitive tebabaddeyo otandise for example walabeyo pastor to namunonyeza ate nga bulijjaga akayanja emusumba kanja emusumba we era buli lwa Sunday wa pastor to mtu waba church service lwaki si kanisa yeyi na pastor to mchoto si kanisa yaba singa de bakimanyi Kyoto era takkiriza wakola service mukama yagimugana ole Sunday eba wagala agenda wakayanja ane ekimu ky'ekumi kyatwala wakayanja katate n'atajja ekisoboka kubanga waliwo n'ebyo mabegaawo era yagala oba okumuvaako mukano gano can be there nenga eri gy'abeera ate siyo yokka Kiganda teyabaddeyo owaawa Kiganda siye wa Christianity Focus Center no mukisenyi wendi Senyonga teyabaddeyo oyo tasobola oyo tasobola teyabaddeyo oyo tasobola shiwaddi tumulwa nako gundi Musumba
gundi kayiwa lwaki obuuse bwova ku bbiri awo olina woddaawo mu tenti ate oyo yandibaddeyo yazze anti yandibaddeyo yetaga deliverance muzumba akaddemo ate muzumba akola deliverance yaga deliverance tomanyi n'omusawo bamujjanjaba ono wa tenti yabaddeyo naye yetaga deliverance yawanyika soda nagasikirabangako erinnya mu Luganda naye amaalumaalo zikulimba si byange I don't own any word here no why mutuufu manyi ffenna obujulizi tubuwa ku level ya njawulo osobola waliwo awale obujulizi ku lw'ettooki naye nga tebikola omuntu alina Pentagon tosobola wabujulizi bwa soda kubaako kigambo kati bwe tuva ku tent waliwo wanene wali gundi yeekaalu esinga obunene mu Africa anti oyo naye abadde yansanye n'agendayo n'akola waki ngamukolako deliverance sijja kigenda nnyo ekyo ani abalala gundi nowaffe owa wano wansi ono omukyalo ono yabadde mukyala ki wawane wano kula saamulabye akyala bwabwe nobodda n'abaliyo beebwalabwala abamu kamera agyebala atayagala bamulabe kiwaali nalabye owamundeeba ninga muzeeyi wange apooso wati wenti anti kati jjukira apooso n'oli yategese bali bati bamukwano baludde era bazirwananga aba kati ate tasobola kuyita ate n'ogira era oba olina kibeeramu nesirabangako ono mu ntegeka z'omwamundeeba ebiseera bino ate ono Owerubaga simulabamu ye anti Owerubaga bwetuborankinga asinga omundeeba amaanyi ne tulina kujja nga nze ntegese kuba yategeka okwebazaawo kayanja ka Kabaka ng'ayanjulira abalokole nti baagala kusonda kisaawe n'okusonda ekisaawe n'ayita abasumba abaliko ne anda ye bonna ne bagenda bajjamaada bakiganda bani naye saamulaba Owerubaga anti kati bw'oyita kiganda Owerubaga batajja kujja kuba tebazigatta kyengulage entalo eziri mu kkanisa kati kankubulire Owerubaga bw'oba oyagala manyi kati abasumba baffe bano tosobola kubakuŋŋaanya bonna ne balira ku mmeeza emu naye nga bonna ba mubiri gwa Kristo neera n'obateekawo n'obasibira mu gundi baba nga nsenene mu kaveera bayinza okwekuba kuba kati kiganda tasobola kutula wali Kayanja ate Ssennyonga atuula ewali kiganda kyokka tasobola kutula wali ate Kayanja Ssennyonga toyinza muteeka ali Bujingo bayinza okwekuba empi n'engolo oli Ssennyonga akugamba ye oba muyite ntya akuba buli kati ate kati gundi Kakande Kakande ate awo abasingira kubanga manyi omuntu omu asobola okuba nga takola byemukola yava yakyama mbwati naye nga ate gye yakyamira awulirayo emirembe oli yaguba by the way omanyi kankubulire n'essaawa yafa waliwo bwebala ebituufu essaawa ze yafiiramu bwe zituuka ebibeera bituufu kati we naye tulina kye tumuyigako nti abantu basobola okuvuma basobola okukola kinaye nga gwe tobaliiko okola bibyo ate ekyo abantu tebakimanyi kuba buli abantu bw'omuvuma ng'ajja ebirowoozo bye gyagenda ng'atooka ate avuma akuddamu naye ono ye baaba bane tuli ku lukuŋŋaana review tutuuke ku mulamwa gwa leero temugamba nti yo tuze mu lugambo lukka omulamwa naye tuna gye tusooze kati so olukuŋŋaana lungalo lwawedde naye luyina kye lulese olukuŋŋaana lwa Ben Hind lugenda kugula wano entalo ogenda ziwulira ate zitya musomba ne mu kkanisa kati waliwo omusumba wano kankusomereke eyapositinze ne bwe simwogera linnya n'amutegeera ojja mutegeera weeyo ntebe omusumba ali entebe asingayo amaanyi yawulikiko entebe bo bajja mutegeera omutegedde kati ono ye kati ogenda kulaba soda okuva Ben Hind bwe yaze Uganda kati abantu kati endiga ze zigenda okubonaabona kutiisa nedda kankubulire anti revive esobola okuba embi oba ennungi tugenda bonaabona tutya kuba kati kankubulire abasumba kati bagenda kuva mu collectinga ebiweebwayo mu by'ekkumi nga kivudde free will giving kati nga kufuuse kubba kunyigiriza mu buli ngeri olina ozireeta nga pastor alina okukaabira buli kimu n'ekyangu ekimu kuutewuwe omukulu yawandiisa ati uliriza
Ben Hinn crusade has costed us 3 billions 500 millions. You can't meet such 3.5 shillings billion budget by free will giving. Tosobola tuuka kweyo budget ngo ogamba omuntu aweyo nga bwayagala. Free will nti kiwuliro weyo yakoze statement eyo omusungu. Nagamba the pastor has to guide people. Yeah, she said guide and they are not guiding. Berinda kuwandwa kuba no sweet talking the language. The pastor has to guide people on how to raise that amount. And that is New Testament church giving. Yewe yakise neno obuze ekyo kiriwa. New Testament church giving. Maka mwakoze yo yamwe. Testament yange. Ate era nga kyatandikidde mu lukungana mwennyini. Mu lukungana 770,000 people. They were so a seed of 1 million. Bade batapinga mukisa batapinga mafuta. Andika kati ababuli abagendaga pastor jealous. Era twabamanyira. Nenga kati kankugambe kintu. Gogenda kati tandika okuobservinga leero. Ogenda kulaba amakanisa. Kuba kati ababbi muno mu Uganda abasumba abasinga bonna babbi. Mbu mukuba mbu mwabuluza ekibiina mbu kifo kye mugatta mu mwabuluza statement yabuluza. Tugenda tuukawo ozokolindeko. Kuba tesobola kwogera ku bintu byagenze maaso ku kulukuŋŋaana lwa Ben Hinn ne twerabira statement ya Jeno. Jeno eri. Ate tulina Jeno omulala mu ggwanga Uganda owa Twitter. Etya. Jeno kindeka mu bwoya. Jeno ki. Sikulabanga. Jeno tuinaani when I said Jeno what Twitter. Jeno kayindi otafine. What Twitter abo tebali. Jeno mugisha muntu. Nedda. Jeno besije. Epoze olipo zikano. Okay. Ono Jeno CDF. Chief of Defense Forces. CDF tegeza Chief of Defense Forces. Okay. I comment hegambit. Abasoma batugana ebintu ebirimu ebyo. Ntalo. Kuba Jeno teyategedde. Yagambye eki. Kanonyi waneeno. Muhozizi tweet akirawo njogedde erinnya. Ne bamutegeera owa Twitter. Yagambye eki. Lindako wano. Esoma. Ngutidde nnyo. Osooka nga n'olungamya omuntu. Ndinga sijjire bagindeetedde wano. Yino zizina. Nze nyisome? Zizo bbiri. Esooka egamba. Yino esooka. Esooka yino. What is Ben Hinn? Mbuza nga obuza science. Tayabuuziza who is. Jena abuuza what is. It might be an object. Nani living. Yamaze wane ennaku nnya. Yabuuza kiki ate ayinza okuba tetabiraba kalina gye yabadde ngali mu kudumira ntalo ate Jena akola emirimu mingi adumira entalo okutereza security eggwanga Bobby asumbuwa factory ez'enjawulo ebyokulya n'ebyokunywa kati Jena oluse ebiseera ebisinga ayinza okuba mu yadi tabaliko eyokubina agamba someone played for Muzei without security's permission. Jena twakufunanga kira. How did that happen? Those who prayed and those who allowed the prayers to take place abasabiye n'abalagidde okusabira taata we bali kunoonyerezebwako nga tebalina permission ya security. Jeno yagaye banoonyezebweko. Oyo muveeko tugende ku mulala. Kati mwaba Jena aba serious mwamayo agenda nakola tweet ze mwe ne mulooza mbusimanyi ebyokulya bye. No, Jena aba serious ajateka kayanja mamboka. Ne pasa kanja taina kyafana mtwala mu mboga kubanga already kino yakifunyemu. Sigamba sente. Baba kuleta Ben Hinn yabadde atuguza mutabaniwe. Lwaji. Anti yabadde atulaga nti Adi waldo of prophecy ya mwadeko Ben Hinn. Namulaga ono aliko obunabbi. Ati
kati yabadde ng'atuguza kati tulina ekifaananyi kye twasimudde muli munda nti taata waviirawo tewali agenda sigalawo tewali asobola kanisa omwana nagisobola baita kino kituufu yabadde atulaga nti togira bwoti yabadde atukola brainwash kati basaba ne banya oli twava ne tukola story nga tulina kyetwogera ku musumba ku kujja kwa musumba Beni musumba n'abaako ebintu byayogera ano abamu ne mubitaputa buli omu yabitaputa mu ngeri ye naye ffe tuzze bumali waliwo ne comments wano simanyi musumba ozituuse ziri waseba twagala abantu ze bawandiikako abalaba story eyo yonna ne bagima twagikola even oba twagikola tannajja egambe etya kananyi waneeno ali luddawo omwana ng'obulenzi Beni twamuteekawo soma gundi ku WhatsApp gundi bweri twagala tuddemuko ku comment ezimu abamu mwali mumusiima abalanga mulina ekiggo kiriko n'eki nga kisabula waliwo comment waneeno ey'omukulu amanyikiddwa nga Kawooya David yavayo n'agamba let's not divide the church it will be better we unite and develop the church together other than okwekuba statement endabanga etuufu statement ye kyasooka omwebaza Kawooya bw'ojulira eri polite kuba waliwo n'omuntu ng'awandiise naye ng'owulira akozesa bukambwe naye waliwo owulira ng'eri polite ensooka omwebaza naye ate njagala omugamba nti siri kwawula kanisa wabula nze ngezaako okulaga ekintu mu butuufu bwakyo kubanga singa ensobi zigenda kyebayita church tetunulira prayer power church yokka Miracle Center Christianity Focus Center Canaan Land tutunulira bloody thing kintu ekigazi yes the body of Christ kati nganze bwenvayo njogera ku Ben Hinn w'emyaka giri n'owaka kati banjawulo era bebesinkana bedduka ono wamaanyi nnyo mu Katonda okusinga oli omukadde ekyo tekyandiddusizza kubanga bw'ogobera video yange nkadde proof bye naleeta tewali kye nalimba ate tewali kye nayogera nga tekiina backup just ono butaagala nnoonyereza kati nze siri kwawula kanisa naye Bayibuli ebuuza nti ky'omutuukirivu kyalina okukola ng'emirembe gifa kabasomere Zabbuli 11:3 Zabbuli 11:3 obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola yes kiki omutuukirivu kyayinza okukola ki okukola kati emisingi gino bwe tuna emisingi ekkanisa foundation kwe twali egenda esebengerera abantu tebakyagala kati kigamba tubagala byamagero which is not bad kubanga akanyiri kagamba mutaberengawo omuntu sometime omuntu yeetaaga ekyamagero okukkiriza naye ffe abakola ebyamagero tubikola mu aspect ki yes banakkiriza batya ewatali bonero na byaki ebyamagero byetaagisa naye kati ffe kanisa tugizimbye tutya ate kati olwokuba ate kati kyaki erina high demand for miracles kati ate tufundikidde nga tuyingidde mu kintu ekitali kiki kituufu tusobole obakolera miracles tubaleeze paka tugeze kulanga you satisfy yes your demands yes kati ensonga lwaki nze nvayo nenungamya siri kuyuzamu kanisa nendaga abantu kituufu kubanga nze mbulyayo soda mbulyayo ffe muno mu kanisa kati nvudde ku Ben Hinn ngenze ku broad thing mu kanisa mulimu abasumba ng'aweereza nga wano laba ayatula Yesu ninga aweereza Sitaani onfuna mbulirayo omusamize ng'aweereza Sitaani ninga bwatuuka okuyimirira okusamira ayita Yesu aweereza Yesu ayimba za Yesu nga ye buli kimu akola kya Yesu tekisoboka embuga oba ogyonoonye emboka ekola era tosobola kubanga era musawo wali akayimba nti bwe ndikutandikwata omuki omulala tosobola kubeerayo naye ffe tubikola abasumba abalokola abaje asobola oyimirira eno neeno soda kati kankubuulire abasumba mu Uganda wano abasinga
okujja ku mu Uganda abasumba abali sensitive mbamanyi sijja bogera nga alina entiisa ya Mukama akankanira Mukama nga Mukama amwagala abo batono abasinga bali mu kusamira nga bekwese mu Yesu amakanisa agumanji basamize batemu babbi olira nenga akulaga awerezani Yesu kati bino bwe tubyogerako olwokubanga abantu gwe Bible ebuuza mu bikola by'abatume 17 lwe 10 mmeka 11 nti abo ne bawulira nga ebyasomesebwa kabasomera abantu bakategeera ebikolwa bikola by'abatume 17 ebikola ya Acts 17 olwokumeka olwa 11 naye bano bali balungi okusinga ab'Essalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo kati gundi kino ekyawandiikibwa kikyakola leero mu kanisa nakubulire kanisa bali batimbawo ekipande ekiraga mission ye kanisa omusinje kanisa kwetambulira ninga ekyawandiikibwa tekibanga mu Bible ninga tewali yali akirewa doko oba pulinto ya printing ngono yakola ensoga aneera gwe kirabo kigambe pastor niyo bano obuddobo abantu tebabiri ko tebibakwatako abantu tebagwe oba osomesaki oba okola abantu babayonsa amabeere babanyweseza soda babaguzizza emigo babaguzizza emboga omukyere watermelon emiti aitaka amazzi byonna babayitira n'ebipya bakyayiya ate kati linda kogenda kulaba. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Genda kula kati obubbi wa. Genda kula kuba kati katulaba kino Pastor Kayanja ki yakoze. Kati fa abali mu Mukama feka abamanyi nti Mukama akolera mu budde bwe. Ifa gino kusigala nga tukakanya. Ne mutambulya ku pese binomo. Kati buli omwe agenda kufukula nga Kayanja ki yakoze kyayagala. Yigibata competition. Ate byamuka buleta mu competition ogudde. Omusajja bale se Beni inyo yinza leta ani. Bajetera abafere baabo. Ani. Kati oyo Beni sebo. Ani kati ono yakoze na yali ya carpet wonna kati olina yagenda kujja n'okulaba naye nga ayina kyaleeta naye ne kwepampalika. Akasajja kakasuse jinja dene lizito ekayita abakulembeze n'abagereka parking olubiri. Musumba abantu baba bajaji nga tebakyatuna mu byawanda ye wabula mmwe bimutusigamu kati omuntu agenda nabatika nkubulire wano wali wanene kanisa wano umanya wano ekanisa ya bikola bya batumi bakuba pastor lwa kukola bitali bitufu kati nako zino pastor yakuba oyinza n'okumukwata nako akuyoke mabere nga bwayagala nako ne sex namutwala nakola buli kyayagala nga akulukutira byawandi ibi bawe babifuna tewawulya kati oli yekwasa ku kya Daudi manyi Daudi we yakaddiwa bamufunya akawala akatoka asula na ikinako okumubugumya kati ati wamulira atoli naye ngagamba nange jangu yange jangu ne Daudi yasula nako nete yakakwatako nebwe nkulaga akanyiriri kyokoli aliwa kumugumya kabaka ati bobaka alimba edit yawe ku lwe edit yatetya Daudi yali musajja kakubuleka nkubule gwe soda obulokole bw'ennaku zino bunaabuse
okimanyi tuli balungu bannyo mutuzimbidde ku byamagero kitole kitwale temusomeseza omulokole yandizimbiddwa ekibuzo kiri nti omulokole yandizimbiddwa ku ki kubyawandiko kati ensobi soda mu kanisa kati ne bwokwana kwaya yonna tewali akunyega azironga aziyajja mu kanisa basa namusabira nakola ki tebimukwata ekikubaako tekimukwata kutafa ku mbiri gwa Kristo ani ayimide ku mbiri gwa Kristo ogulwanira ani ayagala enjiri entuufu egende maaso tewali so gwe tolwanisa kwawula nze ndaga kituufu Jola wanene bwe tubadde tunyumya nkulaza abasumba abatuufu ne buganda omusumba ono ali kumulamu omusumba ali kumulamu era nga ne bukebera mu nsi y'omwe olaba nga bali kumulamwa kanvuli kati kankubulire abantu abamu badda kati ne bawewa kati nnaku zino abantu abamu tebabadde mu kanisa zaabwe nga baddukayo alaba pastor walinga atalina mafuta naye nakinyola kino nekuwekunde wedde waliwo pastor wo ng'asinga ne Benihini amafuta naye ng'omuntu n'obwokimnyonyola takitegeera kati amukirizaamu agenda gamba kwewejjeka nabbuba nabujja kati gundi yakoze omutwe gundi male pastor male tumunoonyeeko yagambye jamukubira kasimu yagambye nti Benihini is a charlatan kitegeeza bakinoonyereze nze ngenda kinoonyereza ebyo si bigamba yamuyise charlatan wandika cha SCHRLE kati gatako ttaano N means a person falsely claiming to have a special knowledge or skill kati mu Luganda omusajja omufere ya Luganda mali wanugu mali bwatyo ye alina olutalo ne kayanja era tasobola siima tetumunenya tetumujjaako bagira balyabe tetumujjaako imaani male sajja alwanye nnyo kayanja yazunga n'obuvubuka obwawayiriza musumba eyajja nabo ya pikamu egende maaso kawoya ekikwation point ye yakinajafunyeemu kati point ya kawoya kanyongere mulungamye era still kati mu kanisa mbadde mujjanga mubaamu ebintu mu kanisa ya kati waliwo kanisa yali eyo mu bakoliiso eri mu bakoliiso ekyo ekisooka ttaano wali erisajja ssebo nga lyakwana maama waalyo olowooza ebintu mu kanisa byava kati bakoliso kata somayo labe etandikirawo kati abaana bonna ssebo nga baalireka n'okugamba bagambanga mumwe mulimu obwenzi era obwenzi bwe butyo obutali ne mu baamawanga owulira omuntu okubeera ne mukazi wa kitaawe naye nga tewali alinyegako ne pasta yalivaako nirimbaweereza lyeyaga ate nonga kufe kuba lyakwana maama waalyo kati bwovaayo n'olyogera ngamba pasta bannanga obujja oyawula tulina okwogera kankubulire ku nsobi ezikwenda mu kanisa tula tunateereza ekkanisa kati Yesu bw'agamba nti mbataddewo ku nsi abataddewo tuweereze okuweereza tosobola kuweereza ng'ate ekibi kigenda mu maaso ngobikako kibike era Bayibuli egamba abika ku kibi talabye mukisa ngera 28:13 bwemba serabidde 26:28 talabye mukisa okifuna tulina okwogera kati livubuka liryo lirabe Loti lubereberye 19 ekyaleeta abasiyazi bano bonna okuleeta ebizibu ebingi mu kitundu kyo baasiyaganga alaba tabafaako bwe yakyaza abagenyi ne bakonkona yaddamu kuba weweeta bannange bano baleke bagenyi nange oba bakirimba weemu abawala bano bali vagini addamu kuba weweeta ate bamugamba okudduka yaddukanga asooba kakano omukyala afuuse empagi y'omunyi kuba n'omukyala naye yalabiranga ku mwami buli we twebaka mu kanisa
ne tutakola kiina kuba kituufu emusuulira obuvunanyizibwa bwammwe muti abananda babatya bagenda kunvuma tokomako ye yafukibwako amafuta ayina ekibiina kinene abalwanyi ebintu bino bina tulina okujja nga tubyogerako kubanga kati kankubulire bayibuli egamba nti kankuukana kanyiri nti abamalala ate betutwala nti balina katonda nsomera mu Malaki waki ne bwe tunasembyayo olwo abamalala 3 Malaki 3 gandukulage wano abamalala 3:18 ndowooza abamalala betutwala okuba nti balina katonda abantu abamu tebali kuweereza batulaga maanyi mu ssente kusatu 18 wanga gamba kandabe gundi Malaki aliwa Malaki kyekisembayo mu bbeeyi mu nsuula genda etandikira ku lwa 15 ndowooza era kaakano abamalala betuyita ab'omukisa weewaawo bo abakola obubi bazimbibwa weewaawo bakema katonda ne bawonyezebwa 16 awo abo abatya mukama kati naffe abatya mukama ne boogeragana bokka na bokka nti mukama n'awuliriza n'awulira ekitabo eky'okujjukiza ne kibawandiikirwa mu maaso ge abo abatya mukama ne balowooza erinnya lye 17 era baliba bange bw'ayogera mukama w'eggye ku lunaku lwe ndikolerako baliba kintu kyanvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we ye amuweereza 18 awulumulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi oyo aweereza katonda n'oyo atamuweereza ekiseera kijja wagenda kubaawo Yesu agenda kutwa kuba tukatutwala nti buli omu kandi kankubulire abantu balina okwawula waliwo abatulaga ssente ninga tebali kuweereza nga bali kutulaga ssente maanyi ga ssente ninga okukuweereza okugata ku mubiri gwa kankule waliwo ekkanisa ng'ogira badda y'amaanyi ennyirira bapakinga emmotoka nnyingi naye nga mukama yavaawo dda nolaba ekkanisa nga yabiwempe bakuba ŋŋoma oba olusi bidomola naye nga mukama waali abali bati nga mukama waabeera wali tavaawo omwana atuse n'ogamba nti naye mwe abalokole mwe abaki abasamize bo beegatta bali wamu naye mwe mwawukana bwawukana anti abasamize yayagadde kubawaana buwanyi naye namusaba kwegatta kwabo wabwe abanga senga kulana matapola be basinga obukulembeze mu Uganda kino kiwayi kyakulana n'ekyababafiina kabona jumba sasime kabona seruke yayagadde bwagazi kubawaana naye n'obutamanya n'okwagala ennyo ekintu kubanga kankubulire kino obuzisira bwegasi kubanga sitaani yennyini talina unity fa abandi badde ekyokulabirako naye ate ffe naffe tulemeddwa okuteekawo ekituufu naye ekibuuza nnyo kino ekibuuzo naye kankikubuuza kisobokokera ku makya nga mwegasse abasumba bonna beegasse bali mu ambuleera emu ku lw'obulungi bwa Kristo kuba mwena mubuulira omu tekisoboka kubanga abantu buli omu alina kyagoba bano abali anda mmwe oba mmwe abali waggulu owa kubanga first of all abazeeyi baffe abatuli mu maaso kyabalema baagwa awo tekuli musumba abazeeyi bonna abasumba bonna soma kalisiti tebasobola kulira ku mmeeza egyo naye nga basubuulira Kristo omu era bonna balokole naye omu guwegereza enkuŋŋaana zaabwe abasinga kati bano endiga babimanyi bajja n'emmere yaabwe n'ekyayi waabwe naye nga nyiri basoma bulungi nnyo era ow'egindi bwakwata ku kyokulya ky'oli oba naaba ng'ayitawo omukono gwe ne gwekoona ku mmeeza y'oli ewali ekyokulya kyetalya basomba beekuba wano balaba bemwenyekesa mu kamera mukama ayagala nnyo ng'olowooza bye baliko obukya bye bali ku mutima wange kyokka ne mubusigane mu ndiga kati endiga nazo tuzaawudde endiga zo eno tezikolagana n'ezeeyo kati era aba Pawulo tebakolagana ba Peetero ate kyobola Peetero yabuuza Pawulo manya nze simanyi bw'ogamba nti oli wa Peetero oli wa Pawulo ate nze ndi wa Kristo ku ffenna ani yatandikawo ekintu kino kati wano mu Uganda abasumba tebakwata ate si mu Uganda wokka ddala abanene wakiri ffe abakatandika tukwatagana okulagana naye ate bo bali mu kwekuba anedda kati twagenda eri ojjukira eri gye twagenda kati ekyo kati first of all kati abasumba beeraga maanyi
ajja n'abasirikale ne baaza walaba abasirikale bayaza kyokano nga gwogezera muntu munne naye ayagala okulaga amaanyi gamba n'ekifo kiraba engeri gyekikubibwamu bawajaza kuva eri VIP wing naye ng'olaba era omuntu ayagala okubalaga nti waali nayaza awakaawo waza okukyalira ewo nyini waza okukyalira n'okukebera eno tunamuyimukewo kyokano omusumba munene tubagamba oyinza n'omuntu eyayaza amaka ga munne gye yakyala yayaza amaka g'endiga kati so endiga negamba watuukawo dyawo pasita aba nabo batwewuunya naye munanga akanyiriri kali awo akanyiriri ka Musa kano gundi bwe bayogera ku Miriam bwe yayogera ku gundi ku Musa n'afuna ebigenge kati abantu kebeesibamu naye kansirike sifuna ekigenge sajja mweteekako security ne weebuuza noonyiruga Katonda watakuma kibuga baalugjawo dda baalugjawo dda temukola ffe Katonda atukuume mu mutambula nammundu enjiri ekola mu bagonvu abamalala batulaga nga abamanyi enjiri naye tebagimanyi oba bino ebitiibwa bibasukkako era byo bingi balina bingi presiding balina gwebatumi nedda Katonda katifu obubondo bw'abalokole bungi buli omu asikaza wuwe buli omu yali ku kituufu oli tali ku kituufu buli omu asikaza wuwe anti kati lwaki babala ki president kuba mmotoka bakolera president wa bwakabaka bwaggulu ate bwe babiriko kati awo endiga nze gye nsaasira buli endiga wano kati wano atali mugezi mu kanisa agenda kutalira awo kyokka munaye bwabuuka bwagwagamba abasumba bantamye obulokole abagundi naye ng'omusumba si yakuyita singa otegera Yesu soda ku mulembe guno osobola okumanya waliwo omukyala yawuliriza vidiyo yange ey'oku Sande yagambye bw'ati lwakuba tewali budde bwakusanya audio yagambye bw'ati yagambye nze ndi ndiga ya Pastor Tom musumba wange oba ye Pastor Ani omulala Pastor Sempijja naye yagambye oyo musumba oyo muwulidde alina Mukama teyandabyeko yawulidde eddoboozi nagamba oyo muwulidde oli yamulikodinga eddoboozi nga mbwe enjiri y'okusana nagamba oyo muwulidde alina Mukama era ekyaki yamwe kati gyekanisa 3 mu budde buno zensobola okujja nensabiramu e Uganda tebiriiko ebyo nti nze ndi weeno uwa andi wagwa kuweeri aganze sivaayo nze andi kati bw'owulira Mukama wali gw'owulira mu Mukama oyo alimu Mukama ng'olina spirit of discernment etali mu kanisa etali mu kanisa tutwalibwa butwalibwa bula gye bakuŋŋaanidde abangi moddeeyo n'otamanya nti mumanyi n'otusikiriza n'otamanya nti oluusi ate soda ennyama envundu ekuŋŋaanya nnyo enswera kulimba genda gamba nti gwe n'ekibiina kitono kyekikwogeza boogere naye ati naye nze nga mbalaze ennyama envundu ekuŋŋaanya nnyo enswera okifuna anti abalokole bali bangi mu ggwanga naye abalokole ba gospel bategeka ebivulu tebeera abantu batunula ogenda uli yagenze n'asabira ewa gundi ffe tetukkiririzaamu nga tasobola kujja nagamba kati ekyo kyekitulemye mu kanisa ya Kristo spirit of discernment kyolaba ate kati bamamafiina bano kye bakola bo bayingiddewo ne bawamba abantu ajja n'agabirira n'akola atya kumba akunishiatinga kati ate ffe kyetuvuddeko golaba omuntu aweeza wali eri katuuti olabayo bameka bamufuuwa naye singa badde akiyimbira mu bbaala sente zafunako ofunyiza ebeera nyingi so singa abantu bategeera amazima ga Kristo Kristo kyayagala kanisa ejja ttambula ate tujja kuva okutwalibwanga ebibinja omanyi kankubuulire nze banyumiza owasoma gundi history ngoni andi bantu ngoni migrated because of bandwagon bwoba wasoma history naye gundi kweli by the way ye muku factor abasinga why ngoni migrated kubako bandwagon kutwalibwa yensonga lwaki ngoni migrated waliwo amatunga asabirwa okuba munejasi asabira bamuwanira bagaba obuugi bagaba biscuit bagaba ki kanaga banage yonga wakola kati waliwo kanisa lina kugamba egaba 5,000 ya man 15 buli lwa Sunday ofuna ate oyo asoma Bible mu kanisa afuna 1,000 asoma ebyawandiikibwa ofuna empeera ku nsi n'olina n'eggulu lyo
kati mbuulira onfuna lwaki tajjuze naye nga mu butuufu bwakyo tewali mulamwa kubanga first of all ogendayo ng'ebirowoozo olina kimu webagambira ti simba layini ofune etaano zo kyobaako nasemba ku luno nze asooka bwajirakwati nagira wawuli omutwe gukuluma nogane bannange omusajja ono yawabawawo obujulizi n'alanda ingoga bannange musajja singa oba gagenda soda tukome wano naye omulabi waffe njagala ategere siri kwawula mu kanisa wabula ndi balaga kituufu mwana wa mukama njagala otunula olabe no bajjamu bwagazi jangu na facts bwagazi angubule excitement kuzostekamu excitement gwemanya newe balavu you fail to get the right person kaso become excited ebyadda videos nakakola ano nga togera ku Benny in eyo video twagikola ngeri straight nnyo nga noba muwakanya ati seeri ekikuprovinga bobo yasaze okwagala manyi waliwo yagambye ekikwanukula oyo musumba agent wa Star ninze ndi agent wa Gold Star wagenda dda notangamba yagambye message yawo ngache ekikuyisa kumulaga kituufu oza kumugamba nti kino titekamu kino searching noonya bambi kati Benny hino otekaku grave soccer bamukuleterawo ne gwenoboneka basi grave soccer grave soaking tukiveeko bajja nyiga kama abatuweera omukisa nze musumba sekitoleko Peter Lugala wensangi bwanjagala 0756129698 webala agirabye n'ogimalako tubakulisaayo mwenna waliwo ne mukwano gwange yabaddeyo mukulikeeyo nnyo mu revival bwe twogedde babikunyiiziza tusonyiwe naye bwe gabanga ge mazima togeza n'osonyiwa omuntu wano so for now mukama omulungi abatukuumi tusinkane mu story endala subscribinga buuza mu comment section n'ennamba z'essimu kuba bye bye Export TV to the world.